nnyo okulowooza nti kanve ku bwa meeya ate ngende ku bwa district ekibuga tukisuddewo tekifudde ekisookera ddala ne bw'oba owerera mwana alina kusoma ng'ayita toyinzaga nti mutabani wange asoma nnyo emyaka 6 gimaze mu pittu oba mu senior wano so experience gyenyina yamaliriza okuba nti siyinza kukkiriza kuddira district yaffe kugamba nti abantu balonde nga bagamba katumalegga kubanga abantu bwe basobera batuuka okugamba oba tumalegga wagundi kakati ffe abamu kubazze balaba district eno entandikwa yaayo nojikuta abamu kubeerawo kwayo nga tulina experience mu kulembeze naddala mu local government kubanga mbaddeyo ndaba nti nze candidate omutuufu okukulembera district y'e Lwengo okwesimbawo okuvuganya ekifo ky'obwasente bwa district eno eya Lwengo ekirala kwe kuba nti town council sigisuddeewo kubanga era tulina olwaleero already abayo mwetugenda okujja omutuufu okukulembera town council yaffe teri mukulembeze wankomeredde nti nyina kubeera ku town council ekirala nti Lwengo district okusinziira ku bizibu ebigiruma ndaba nti nja kubeera wankizo mu kuba tufali nyongerako Lwengo district okukyuka muko tuyanzeke so bade njagala kuntangazaamu meeya kino ebikolwa ebyakubanga aba NRM mulwanagana tekigenda kwanga kiwa omwaganya ekibiina ekirala kyonna ekivuganya ozesa omukisa ogwo abantu bagenda bakyawa abantu babakyawe basobole okuba abayibiina ebirala bitwalibwa osanga district y'e Lwengo ebadde ku bitundu 96 ku 100 nga yeri ya NRM osayengezeeyo ediri mu bitundu nga 4 oba 5 obuzibu tusanze nga NRM kwe kubeera nti abamu beesimba ku bifo ng'olowooza nti mirimu kati ekyo bw'aba ali kulaale bw'aba ali kuki avuma omuntu n'amusensebula alinga alowooza nti bwe siyitamu mba nfudde nkubiriza nnyo abantu okwesimba mu politics naye nga tulina emirimu emirala gye tukola omanye nti bwe siyitamu era mbeerawo ogamba oti abantu naye bwe mutampanzira wange oli myaka 5 jinana mu omwendo obaddewa okiraba so abantu baffe ekireese ekyo okuvumagana mu nkuŋŋaana okuzirika okukola eggaali gy'oyogeddeko muntu kulooza nti ekifo kye yeesimbyeko mulimu business kyovola ntutuka mirimu mu buweereza abantu ne batandika okutunda emirimu abantu batandika enguzi mpaayo omutwalo nkuwe basale so ekyo nkivumirira ekyokubiri mukama wange kyekyokubeera nti abantu tebategedde nti obwovuma candidate munno mu party emu ne mutuko okunyola paka kutta abantu ne bwokwata flag bodovuganya nabo bagenda kuwa opposition banga totaddewo mbeera eraga nti ddala naawe oli muganda waabwe mukwiza besimbyewo manye nti kano kasunsula tuli mu party nze bwe nasimba ne Bashir neetaaga abawagizi be nga mukuyitamu kati bannaffe balowooza nti bw'owangula n'ebitundu 45 nga mubadde basatu mu race bikumala ne mukaddako no wetaaga 55 eri gy'otafunye okuba nti ogigatta ku 45 ebere 100 obeere nsobola okuwininga omulalaze owa pate endala ekyo abantu tebannaba kukitegeera bannaffe bangi twawulira oli n'agenda olale ne bakubira nti musajja akyakoze akuvumye n'alekawo katono naye oli akubira abaamaze okunyiiga ng'oli ne bwekamutanda n'akuwangula kegattako so abantu bategeere enkola y'ebibiina tubeera mu kasunsula akute fulaga ffenna gwe twegattako enkola eyandibadde nnungi kye naye twebuuza nti singa omuntu afuna obuzibu era nga bw'okirambise nti afunye obuzibu mu kufuna kadi mu kubanga abawagizi boona abakosezza ayitidde mu bakuba ayitidde mu batyoboola n'ebigambo ebyenjawulo olwaleero mwenga NRM tiwandibadde wolowooza tteeka liziyiza ebikolwa bwe biti okubanga abantu beevumaavuma twakite mubanga temuyiya butya bwe muteekawo tteeka ng'eryo nga owa NRM wabawo akakiiko akamukwasisa empisa singa asiiwuuka empisa ku kandidenti munne kuba ennyumba eri emu etteeka weeriri mu pate yaffe omuntu weyeyisa obubi mu campaign zawanduukululwa era ne mu guidelines ezajjidde nga zibatwadde nga tuvudde mu nominations zadde zikirambika bulungi akatundu mwekali nti tokkirizibwa kuvuma munno kumutyoboola kukola nkola eyo ey'effujjo osobola okuwanduukululwa n'ekizibu kussa mu nkola nti mukadde waffe Dr. Tanga yakigezezzaako n'empulira ng'ewamu ayimiza campaigns nti ziyimirire lwebo alwaba abatayisiza bulungi naye okuyimiriza
tulina kati oluusi etteeka libeerawo naye ng'omuntu ye bwe yakuzibwa ate nga eno tulina enjogerega nti akakyama amamera muntu kubanga oyo tagenda kugattako omukulembeze omutuufu obeera zadde wa bonna abo be bantu bosanga amaze okuwangula omuntu n'agenda mu office nga yetaaga stamp namugamba tewampa bagaba sente za PDM nti oyo si yali waffe naye tune enjogere gamba the winner takes it all when oba amaze okuwangula ono kakasa nti ne banno bonna atakuwadde gwe okulembera bo ne bwe kiba kikoza gamba nti tiimu Express ewangudde liigi bagiwaddeko mukonda etale ekikopo kyonna naye obuzibu bwebwo nti banna abasinga twesimbawo abatulaba balina okukimanya nze okunoonyereza kwange kulaga nti abantu abeesimba ku bifo tubana beesimbawo mu ndowooza 3 endowooza esooka ya bizinesi olyaga nti nfunye ekyokulya waliwo ab'ebitiibwa nti nze njagala kitiibwa kyekindeese owulira bizinesi ekitiibwa ate ne wabeesimbawo okuweereza nga balubega bazoonoona kakati nzize mpulira nti ndaba waliwoko bannaffe bakoze si be bandeese nti ndaba nti waliwo gaps ezetaaga okuziba bw'otunuulira disitulikiti Lwengo ekizibu ng'ekyamazzi tekirina kusaasaana bw'otunuulira ekizibu ng'ekyenguudo olaba nti kikyali buzibu kikyali kizibu otunuulira ssente ezituweebwa n'engabanya yaazo wansi bw'otunuulira ekintu ekirala ng'amasannyalaze tulina okukwatagana n'abaka paalamenti tulabe nti minisita kubanga twabadde naye naye tulabe nti abantu abakyali mu nzikiza bo tubakoze tutya bw'otunuulira amasomero otuka mu ssomero nga lina abaana 7 naye nga bisatu bisomeka so fe abamu tuzze lwakukola kyovula ndi bwe mbeera nga njogera mu bantu mu kampeni zange zonna sivumye muntu njogera nteekateeka yange era maliriza kampeni zange nga sikikoze Lwengo district ndowooza mwe mwazimbwa mu ntalo batulowooza nti mwazimbirwa mu ntalo twalaba wano jjo essomero lya CD Katovu CD eyo mwabaddemu entalo wakati wa ssentebe wa district nga abasiraamu bagamba nti ssentebe wa district asobodde okuba nga azza enkulaakulana emabega mu wakati mu kulabika nga endagaano abasiraamu gye bakola ne gavumenti tagituukiriza ate nombu nga alina gwasemba okulabika nga alwanisa endagaano eyeefe entalo zino zinaggwa singa onadda ekyo Lwengo district yazimbibwa ku ntalo kubanga nga bwe mpulidde abagisaka abagisaba waliwo olutalo gireeta ekintu ekizimbiddwa mu ntalo twandiga nti ekizibu kyerina Lwengo naye mu kugifuna malwana tetwakubagana mayinja okugiteekawo naye ffe nga abakulu